think ensazeewo ndeetingeko ku bakazi. Waawo omukazi wali eyo ng'oneepikira njagala ke kaseera okozesa omukisa gwo. Sigenda kuddamu kuzunga na bino ebisajja ebiyaayu. Ngenda kwezirira bakazi. Mpulira nga nsazeewo. Nsazeewo kwa kakati okwezina kw'abakazi kuli kutya, kubeera kutya. Njagala omuntu nga yagenda okuba omusajja nga nze mukazi, nze nsigala ndi mukazi naye ng'oyo omukazi agenda kunkola eby'abasajja naye nga mukazi. You know what I mean? Naye ddala mazima ga Katonda wa gye tugenda, maama w'abaana, omukyala alina abaana, omukyala ffenna gwe tumanyi obulungi Donzera avuddeyo okukakasa ensonga nti ayabulidde abasajja naye yeegasse ku bali b'ebisiyaga. Donzera okusinziira ku nsonga z'awadde agambye abasajja bayaaye, abasajja bakwabuzi, n'awa ensonga okusinziira ku ye ne experience gy'alina mu basajja. Donzera n'ategeeza eggwanga ali ready kwagala bakyala banne. On top of that, naye mu eyo relationship kijjukire omukyala n'omukyala babeera baagalana, kuliko abeera omusajja omulala n'abeera omukyala, however much mbu bonna babeera bakyala. So yavuddeyo kakasa ne side gy'ayagala okubeerako, yayagala asigale nga ye mukyala naye ali mu kunoonya omukyala anaakola eby'abasajja nga bali mu relationship. Olw'ensonga z'awadde nti abasajja abakooye, abasajja abeetamiddwa, ye kirabika amaanyi gamuwedde. Naye otunuulira bwa exactly gye tugenda, omukyala alina abaana, buli omu abeera n'ensonga ye. Lwaki naye ensonga y'ebisiyaga? Akatambi ke kano kakakuteereko naawe olabe exactly Donzera biki byayogedde, naawe oli waddembe okuwa opinion yo wansi awo wammanga. Bye bino. I think ensazeewo ndeetingeko ku bakazi. Waawo omukazi wali eyo ng'oneepikira njagala ke kaseera okozesa omukisa gwo. Sigenda kuddamu kuzunga na bino ebisajja ebiyaayu. Ngenda kwezirira bakazi. Mpulira nga nsazeewo. Nsazeewo kwa kakati okwezina kw'abakazi kuli kutya, kubeera kutya. Njagala omuntu nga yagenda okuba omusajja nga nze mukazi, nze nsigala ndi mukazi naye ng'oyo omukazi agenda kunkola eby'abasajja naye nga mukazi. You know what I mean?